Kyabe ekyokola okubanga olikuwa wa media amwe bali kutuwagira nga mbona mbozi ife bambi ku YouTube kitwiza mu amani era tusaba yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Esimu Yazid Yolisigira owe ife bosida ombikado amageto inago ganako nga woli kubona na ku AMAZIGA merere isomero lya Iganga High School mu kibuga ky'Iganga, one of the best performing schools. Lizemo okugema Omuliro dom ey'abaana abalenzi wegemye Omuliro kuncho kwa lero nga woli kubona ebintu bina byona bambi eby'abaana abasomi ezira kisigarewo. So nayo embozi yetu baletere nga wemba kubeba kali kusubscribinga amudi omaiso no kusubscribinga, like and share our videos. Ekibaire kibaire nti kuncho nga abaana ba kamala eno dom ebeire bamu abaana ba senior 1 and senior 3 abalenzi wabula tutegezebwa nti kusaawa 10 nga kitundu abaana abazaire beide bako abaana bafulume mu 2024 bajje basome preps edo kuncho era baye bali mu preps nga bakatandika okusoma bajiro okubona ng'omuliro gutandika kugema omuliro gugemye dom era nga woli kubona ezakisigaire ebitabo eby'abaana byona empaliso amasuuka obusiidi esente byona emigaati wazakisigaire ekyenaku nti guno omulundi ogwokubiri mu ibanga nga lya mwezi ng'eisomero lino ligema omuliro era nga abaana bene bano aba senior 1 ni senior 3 nga nabakosebwa tuddako bakubera bulungi nti omwezi ogwo guwaire ekizi dom eya senior 3 ni senior 1 yagema omuliro era ey'Iganga High era nga ekyaliwo kyali nti ebintu bingi byakosebwa era isomero kye lyakola lyajja lyatoola abaana mu kizimbe ekyo ekyaya baada babayiza muno. Kino kyali kibiina, initially it was a classroom, kino kyali kibiina. So isomero kye lyakola kyakati for the meantime nga tuli kulinda government okutuyambako okuyisaawo ekizimbe niba amazakisa bambi oba okuleeta empaliso n'ebintu ebindi okuyambako abaana leka abaana tubaleetengako ku wano. So kye baakola abaana babayiza muno era muno baye bakabaamu nga mwezi oba less than that wabula era the very student era omuliro gubayizemu dom ey'abaana egemye omuliro yasiira nga woli kubona abaana ekirungi ezirakosayibwa kuba tibabairemu basomesa batukobere nti abaana babe bagire kusoma kuncho ku revisinga debeta preps tibakosayibwa wabula ng'ebintu ebyo byona ezakibasigayiza AMAZIGA merere poliisi ey'Iganga bagitegeeziza mu bwangu fire brigade yaida yagezaako okutandika okulwana n'omuliro era oluvannyuma okumalira dakiika nga 30 embeera bagikaikenya era nga omuliro bamaze okuzikiza wabula ng'embeera eriwo neeno ekizimbe kiti ekiri kufaana.
So embeera tebaire ennungi, abakulembeze tubabwine ku nga baidde gano bambi abazaire baidde gano wabula nga mbeera ya kiyongobero ku isomero lino tibaiddi. Poliisi etandise okubuuliriza ki ekiviire ku omuliro guno era nga twogere ku n'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga East Diana Nandawula yatukobera nti batandise kaweefubu okukuta ekisulo ky'abayizi ba Iganga High era nga dormitory eno ebaddemu abayizi abawera 67 ebadde esulamu abayizi abalenzi aba senior 1 ne senior 3. Ng'omuliro guno gugambibwa okuba gwatandise essaawa 12 naye nga ku ssaawa eno ddala ekituufu ekyavuddeko omuliro tekinnamanyika wabula tewali muyizi alumiziddwa wabula ebintu byabwe byo biyidde ne biggwawo era poliisi egezezzaako okuzikiza nti dormitory emu yokka yeeyidde era nga guno omuliro gwakubiri mu ssomero lino mu bbanga lya mwezi gumu naye ng'ogwo ogwasooka okunoonyereza kwalaga nti gwava ku masannyalaze wabula gwo guno kikyali kizibu okumanya ekituufu naye nga ttiimu ey'omuliro yatandise dda okuba nga yeekebejja okakasa kiki ekireese omuliro. Waliwo ekiwonyeemu mu kuzikiza omuliro kyemutaasiisa? Katugambe kyetutaasizza ebintu by'abayizi byo biyidde kubanga omanyi mubeeramu ebintu ebisinga byakanye bibeera mu dormitory zino naye at least ebizimbe ebirala ebirinaanyeewo tusobodde okubitaasa ate n'ekyokuba nti dormitory eno erinaanye n'ennyumba z'abatuuze era zonna tezikutte muliro. So ekyo kibeera kikulu nti omuliro ne mu konteininga mu kizimbe kimu muba mutaasizza ebiriraanyeewo. Kawuma Sauda alibaawo Manyabbi wa Iganga District. Kya mukisa mubi era tuli mu kunoolwa kwa amaanyi nti Iganga High eizemu okuya nga wakaali kubita na myezi waire ebiri. Essomero lino dormitory yakaya ey'abasomi baife era kabiri omuliro gwizeemu okugema abaana be baali bakakyusa okutamula omweyeni era omuliro gwairamu okugema nga buli kukya olunaku olwaleero kusaawa awo oti 11:12 n'amawulire ge batuwaire ababairewo kusiima omuliro gutandika okugema era ndikusaba abazaire nti twongere okugemagana n'abasomesa tusobole okuba ntubita mu mbeera eno kubanga kizibu ky'amaanyi ino saawa dino abaana abaali bakaluzinga properties abazaire babeere bakegemagema kabiri okwizaawo kabiri ate omuliro gwizeemu ogema taamu eno atera okuwaako aye wendi kusabira gavumenti nti babaire bakaali kutwiramu ebbaluwa gye twawanta nga bakaali tugemera ku buyambi ndikusaba nti kuluno banguweku bawogere okutugemera kubanga kabiri ekizibu kizeemu okutuluma tuli kusaba obuyambi abaana emifaliso gye yayiire amakeesi ebitabo n'ekizimbe kyene kikoseibwa era tulisaba nti batukumukirire kubanga obuyambi tuli kubwetaaga zembaire nositukira mu mangu ng'omukulembeze era ndiwala nabo sobola omuliro gugemye essomero ly'Iganga High omulundi ogwokubiri this term nga tumanyisibwa nti ssaawa 12 ng'abaana bakasituka balijja mu morning prep ekirungi nti eza mwana akoseibwa basobole okuvaamu bona beetaasa
aye ebintu ebyononeke suitcases ebitanda ebitabo byononeke n'ekizimbe kyayononeka so sawa na polisi esobola okuzimya omuliro baguzimya era investigations bijja mu maiso kuestablishinga ki ekiri happening nti mu ttaamu endala eno emiriro gya mirundi ebijjanga mu isomero lino so nga gavumenti obuyambi basaba kukola obuyambi gavumenti efe yo erukira amasomero agali mu bizibu nga bino nti wekiba kihappening nga bwe kibaerewo tuwandiikayo ministry of education webanga eriyo obusobozi bapirukirira through emergency funding basobola okuyizaawo ebizimbe ebibalekese Abiri mutawulo ebitabo byange n'empapula tetwalitwakakola ebikozesebwa kale ngwedange edda okusiibamu maabamu n'ebintu bingi kikosita kikya kino kinkosesa kubanga saawa zino zirange lyakutandika kubanga n'abasomesa bene bali tukubamu kuliyo embeera tiinangu so tulibaza bajatandika batya ebikosebwa biki ebikosebwa bali bakatuwa sabuuni sukaali bintu bityo ebitabo mostly tufunye ekikangabwa kya bitabo kuba ebitabo abandi kwife tubaye twakavaire senior theory block eyali yakabi of recent kayinga tuli trying coping up with the situation aya ate kayi ebitabo byetwali tutandise okopa mnotes ebindi byona byayirire. My things requirements, shoes, books, all of them are got bad, and now I'm going to just send to school. Tugira twamubuuzanga bannamawulire nti guno tuno omuliro ogusooka ku isomero lino omuliro omwezi oguwaire omuliro gwayo kyadomu ey'abaana ku Iganga High poliisi mwaja amaiso n'okubuuliriza ki kyemwazula poliisi yatukoba nti omuliro ku mulundi ogwo gwava ku masanalaze wendogerera bino abazaire batuusaira balina olukiiko lwaibwe n'abakulu abaisomero benda kubona ki abaana ababayizaayo waka obabbe kuba ku mulundi ogwo gwasooka twajja okubona nti abaana babakoba tebairayo okuwaka okumala woziti oba 1 or 2 weeks bajja kuwaka era abaana baali bakaira so abazaire bali mu lwekubano kubona ki ekiiraku awalala n'abakulu abaisomero ki ekiiraku so wabula ng'embeera neyo aye nga kiyongobero ekisomero nali Iganga High nagamu ku masomero ag'amaani wano mu disitulikiti y'Iganga ng'otole ku Iganga SS n'amasomero ag'amaani wabula ng'emiro gino giri kujja nga gibaawo oba oli awo gitandise okwegaliikiriza abasomesa abazaire abaana n'abakulembeze nti oba oli awo kisobola okuviira ku isomero okugwa so embeera wekyo weeri tuli wano wabula bambi ti birungi ku Iganga High School nze Yazid Yolisigira.